Essaawa zigenze okuwera nnyezi okumakya nga Kyagulanyi ne banne bataka ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule okweteekateeka olugendo olubatuusizza Kamuli gye batandikidde enteekateeka z'okuwenja obuwagizi bw'ekibiina. Nga tebannasimbula, Kyagulanyi asoose kufalasira abagenda okutambula nabo okwewala okukola effujjo ko n'okuvuga obubi naddala era ababoodaboda ekiyinza okubaviirako obubenje. Saagala mugende nga mugenze kulwanagana n'abo basirikale. Baagala baprovokinga babasoomoze bafune engeri gye babakolerako effujjo. Temugezaako kulwanagana nabo. Tulina abakulembeze, muleka abakulembeze bo babengekinge. Ng'asemberedde okuyingira ekibuga Jinja, poliisi emulagidde okukozesa enkulungo ya Ambakot akozesa oluguudo lw'embulamuti olumutuuse Kamuli oba olyawo kikendeeze ku mugoteko gwandibaddewo singa yayise mu kibuga Jinja. Olw'oluguudo okubeera olw'ettaka ko n'abantu abangi abadde bamuwerekerako okutambula kubadde kwa kasoobo wakati mu pereketya w'omusana. Wakati mu lugendo Kyagulanyi awaliriziddwa okuvaayo mu mmotoka ye okubirako ku bantu abo abadde bamuwerekeddeko n'abadde bawemberedde amabbali g'ekkubo. Okwawukanako ne weeguze guba mu ntambula za Kyagulanyi ez'enjawulo. Ku luno mpaawo poliisi erabiddwako ng'etaataaganya entambula ze. Poliisi tulaba nzikakkamu etaddewo poliisi abeetaagisa. Abantu baali bayingiddemu okutya naye olaba mu kiseera kino bagenze bakizira bajja mpola mpola. Ssaabakunzi w'ekibiina kino ki National Unity Platform Fred Nyanzi atubudde nti okusinga beetisse enjira ey'enkyukakyuka bajje bajjubulira abantu b'e Busoga eno mu disitulikiti y'e Kamuli oba olyawo nabo begatte ku mugendo. Ye message gye tuwa abantu baffe okulwanirira okunyigirizibwa okulwanyisa emisolo egy'okunyigiriza. Kyokka agamba nti newankubadde ku luno embeera ebadde nzikakkamu talina bukakafu ndi gye baneeyongera era poliisi enaasalawo okubawa eddembe okwegazaanya. Nga bw'omanyi venues tuzisa kiwalinga naye balaba nga kikutteyo kati kitandisa okukwatayo. Eventually ajja kulaba nga babako kye beekwasa naye katusabe ku mulundi guno kireme kuba bwekyo. Obudde nga busemberera okuwungeera kyaddaki Kyagulanyi ne banne batuuse ku kisawo ky'e Butansi wakati mu nasisi w'omuntu. Ng'ayogerako eri abatuuze b'e Kamuli, Kyagulanyi bakunze okwekwata ekitole balwanyise obukulembeze bwayise obwa basibira mu bbwa. Amasannyalaze gava wano Busoga ani ewaabwe mu kyalo nga bali amasannyalaze wano muli bameka? So okubakumanga muli baavu bwe muti kigenderere. Anokoddeyo etteeka erayisiddwa ku nsonga z'emmwanyi n'ategeeza nti wakulwana okukuuka ejjembe okulaba ng'alirwanyisa. Emmwanyi nazo baziwambye bazitutte kubanga Museveni yagamba ekyuma ekirina okuprosesinga emmwanyi zonna buli mmwanyi ya Uganda enakuŋŋaanira wa ntungamu. Ebyo bye twagala okulwanyisa tujjewo era twagala bijjawo era tugenda bijjawo. Abamu ku bana NUP kuna abakulembeze b'ekibiina be tusanze e Kamuli eno batubudde bandyagadde gavumenti eteekeko essiira okusobola okukyusa ekitundu kino eky'e Kamuli. Naye eddwaliro ly'ene erya Kamuli General Hospital ekyamaanyi kyerisinga akolamu litaamu kondomu muzira amadagala abalwaire bagagula kumbali. Busoga ninfo tukasinze kuba baavu. Busoga region ne kasinze kuba mbakazi bafanga bazaala. Lwaki tuli kufanga tuzaala health facilities wano mu Busoga tidifiiribwaku. Wano mu Gombola y'e Butansi mu district y'e Kamuli mu bendobende ly'e Busoga Kyagulanyi muna NUP watandikidde ekiwendo kino ekyokunoonyeza ekibiina obuwagizi. Senga mpaawo kikyuka olunaku olw'enkya asuubira mu bendobendo ery'e Kalamojja mu district eya Bimu ku mulimu gwe gumu. Samuel Sebuliba agafeyo ku Spark TV wano e Kamuli.